Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Njala montage ngire kuno abakulembeze bonna aba fakeration jimuze na chita fakeation ekigambo fake noyongera ko ekigambo relation akabina kabana abasajja n'abakazi abefula nti basinga okuyimba mu Uganda. Njala montage ngire wano Joseph Mayanja abereko ku video eno mukulu lususu lwa Kimekalian skinjera wala ku video eno. Njagala company ya New Vision yabukedde TV naye ebereko kuno. Njagala omukulu Felix Kraije abereko video eno mogezi wa maje. Mukulu Felix Kraije nkweta ku video eno kulaba jaka kusalemba akakuweleze. Netaga ne mutabani wo mwesigwa naye abere ku video eno. Nja kwetaga Mathias Mpoga nsaba ona woli Bungereza wotudde. Nkwetaga mu video eno bereko bulungi nnyo. Netaga wasanya Kalu Charles Peter Mayiga obere ku video eno. Amanyo inzo kuba wefudde bize nga kamese mu side board ne Peter Mayiga nkweta ku video eno. Nja kwetaga ko Lubega Mukaku nkwetaga mukulu nkwetaga ko wanu bwenti. Nja kwetaga naba boda bonna abakolera omulimu Uganda ngomanyi nti ovuga boda nga gwe mulimu gwo nkwetaaga oyitireko wano katugenda kutandika bulungi nnyo nga bulijjo then tuloke tugende maaso ndoza tutandike n'akalowoozo kaleero tugende maaso nendoza nga sinakola kalowoozo kansoke mpisewo akalango kano toba buvunaanyizibwa butayisawo kalango kano kansoke mpisewo akalango kano akamwanyi naffe Evelyn Namulondo kaka akalango njagala kaisaawo kagamba katya akalango kagano kagamba nga 3 omwezi ogw'omunaana the best of Evelyn Namulondo from zero to hero featuring Swagger Nation, Mickey One, Ray P, Eddie Awe. Venue Theatre La Bonita. Geno emitwale 3, VIP emitwale 5, table ya mitwale 5, ya 10 ya mitwale 5, nga bijatandika ku ssaawa emu eyakawungezi. Kale mwenna bambi basaba mugende mubere ku show ya mwanyina ffe goba nti wagira enchuka owagira chemical ali owagira ani please nkweta agogendo yambe munna bitone munna fono kubanga bata mumwizo ko mundano ku social media nga munda banga omwogezi nenze nange ndi artist lwa kuba system lanko ku kinchina linkoze ndi artist byafyo biri yogerera nga mazo kujja tulizigene mu Uganda empya ne babulira how and when njabba bulira so njalo basa mwe namwe ngina kuzomwezi 3 omwezi ogw'omunaana fena tubeye ku Theatre La Bonita nga tulaga mwanyina fono mukwano mwana muwala Evelyn Namulondo nga agenda okwolesa ebitone bye okuva reyava kutaka okutukira ddala ofuuka omuzira nga abagenda omwerekera kubagenda kubera bangi naye nga bebatadde kapande kano kuliko Swagger Nation kuliko Mick Wine, Ray P ne Eddie Awe. Wona mugenda kusinkana ku Theatre La Bonita nga emeza esokerwako ya mitwale 3 buli muntu. Emeza eddako ya very important people ya mitwale 5 oba entebe ekifo ekimu kya mitwale 5 then emeza ya mitwalo 5. Jetandika sawa emu ya kawungezi era kijja kutokota nga sekisaanikire ndowooza kati awo akalanga ko mazo kayisaawo tulyoke tugende maaso ne video eyatulese olwaleero. Alright. Kati njagala video ntukikwata mpola era njagala buli muntu awulize bige ngenda okwogera olwaleero. Nazze nga nnekaka mwenye ku matama kubanda ebingi bitambula ku social media jempitireeyo ebirala binsindikira nembiyitamu naye nze ennaku zino sikyalekana bantu bwe mba nina ddu musa kyalekana biyenje lwasi kyalekana biyenje olw'ensonga nti byokkola nina bingi kati nga ntandika njala mutagingire akabinja k'abanyampi abali Bungereza. Waliwo akabinja k'abanyampi abali Bungereza kenjagala mutagingire kale nako social media kuno kefula nti kankyukakyuka naye nga ateeka kuba nkyukakyuka direct. Njala mutagingire abanyampi b'e Bungereza abefula nti bankyukakyuka bajjemba mu message yabwe olwaleero. Okusirika situloza nti tutegeera tutegeera bimwogera bino tubiraba naye twayagala tubamma amatu naye muyitiriza okubuzaabuza abantu n'okukyamya amawulire kubanga ugolekera omutote gunyuma nenge biseera bisinga tetwagala ntalo ffe twewaladde entalo kubanga tetwagala ntalo twajja kubuulira abantu information nabagamba nti ku social media kuno oba tolina information nga tunabyogenda kubuulira abantu wumulodde mu kayumba k'osirike abalina ebyokwogera bagenda obuulira abantu bajje babuulire gutandikwa ate okuzala bwe bakola bw'oba tosobola kintu kirekera omuntu akikola okitegeera si buli muntu nti ategeera ate si buli alina omuntu nti ategeera ate buli muntu alina omutu oguge sira lwaki gwe olumirwa nnyo ebiyise ng'ate gwe tolina byoleeta byogenda gatta ku biyise so lekano mulekerawo okulinyirira abantu olw'okuba tuli bantu ate tulinyiga ebiseera bimu
njira mutangira kabenja kali akebongereza akefulati kamanyinye byenchuka chuka naye nga tekavadda ku mulamwa kenjagalo lwaleo era nze omulimu ogwange ndowooza bwe kuba kugukola ndi guli mu bitundu nkaga ko 10 gwe neeyama okukola gusigadeko ebitundu 4 kubanga neeyama okubawa information eyo ngikoze neeyama okubaleetera abaana b'ebitone abali ku social media okubakolera okubawa information abaana mbataddewo nzimbye abantu abawa information nga social media tebowa ekyo nkikoze kati ate oli bwajjanga ayagala kuyiwa kintu ky'enzimbye ekiyamba nakyo kitambuza information kiba kitegeeza ayina ekintu ekira kyakola ki kyayisaawo ekikye kati ndowooza njagala sooka genda mu kalowoozo kaaliro tulyoke tugende awo tulaga akalowoozo kaaliro kagenda kuva mu lugero luno luga nti okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde ekivulula nti mwenna amanyi omukululo omugendo gw'ensanafu ensanafu ebiseera ebisinga zitambula zeerinze nga bizibikudde amannyo kyonna ekizigwa mu ggabo munnange kisaanyaawo kisaanye kati munne bwe ganti okwenda sibuti ensanafu etambula egaludde njala tegeeza mwenna bannayuganda abawangalya mu semazinga mu nsi zino wammanga ezisangibwa mu East Africa nti mwegendereze nnyo mwandibanga muli mu ttabu nga temumanyi okusinzira ku kibondo ky'abambega kyemmaze okuzuula nga saagala kyogera kati naye njala sooka kirekawo kibeerewo naye nga njala bategeeza nti mwegendereze nnyo bw'obanga oli munnayuganda ng'owangalya mu ggwanga erya South Sudan bw'obanga oli munnayuganda owangalya mu ggwanga lya Congo bw'obanga oli munnayuganda owangalya mu ggwanga erya Rwanda Burundi Tanzania Kenya wuliriza information eno mu kalowoozo kaaliro nti okwerinda sibuti Yoseri nga bwe yajja nti okuva eddayi yali mutegumbuzi ngera atya nnyo abantu abamuvuganya butyo ensimbi z'eggwanga ezisinga obungi zonna azimalidde mu babezi abali mu kubeega buli munnayuganda olw'okuba nti alina obutiitiizi njagala balabula ng'obudde bukyali mwenna bannayuganda baagala enkyukakyuka ng'oli mu nsi z'emmenye wegendereze nnyo amakanisa ag'abalokole ge mugendamu mu nsi z'emmenye nti amakanisa ago abagakulira n'abaddako bonna basinga obungi bakozi ba External Security Organization era bakozi ba Chieftains of Military Intelligence wepo ne Internal Security Organization ESO abantu bano babega bannayuganda bonna ne babajjamu information gobazula nti tayagalira ddala nkyukakyuka oyo wayitawo akaseera mpawe kaaga oba tafudde bakwata bukwase nga bakulukusa bazza Uganda nga munnange emiggo gye muvugira ku lubuto ng'abawawula engalabi kale ngira bategeeza mwenna oli mu South Sudan oli mu Kenya oli mu Tanzania oli Rwanda oli Congo oli Burundi nti wegendereze nnyo amakanisa ge mugendamu agabalokole bapasita basinga obungi bonna bali eyo Museveni yabaye basindikamu bakola emirimu gya kubega ndiga zaayo naddala ezo zisuubira nti zaagala okuggyako Yoseri mu ngeri yonna esoboka wadde nga togenda mujjako naye nga oyogera ebigo by'enkyukakyuka munnange tobafaanira bulungi era bw'ogenda okulya ng'oyogera ensonga ezo batunula kyamulinga essalambwa eryansenge sina kindi okuba nti banyiikaavu batunulanga omubi atunudde mu kaleega kale ebiga bimala bikugamba njala mwetegereze bulungi nnyo naddala abantu bali mu Kenya Tanzania South Sudan ne Congo mwegendereze nnyo bonna bano bapasita abali mu kanisa nga pasita agasumba mu Uganda bonna basinga obungi bakozi ba ESO ba baseemwayi era nga bannaffe basinza okufuna obuzi bonna babusanze mu ngeri y'okuba nti beesiga bapasita bano kumbe bapasita ate bainformanti ba Museveni ekyo nakyo mukitegedde kati njala genda muka kigula lugi kyaleero mu kigula lugi kyaleero nga sinda kigenda mu bulungi nnyo njala kigende eri abanyampi bonna abali e Bungereza nga bawuza ba struggle era nga sinda kigenda mujala nsooke mbaweyo kalayini kamu kokka ndyoke nkigendemu omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu atuga nti ensonga ezirina amakulu teziwa makulu ensonga ezitalina makulu teziwa makulu naye mutuufu ate nga tugendera ku bigambo bye batugambye naye waliwo omuntu gw'olaba ng'atuuse okukukwata mu liiso n'osirika ebiseera ebisinga bw'asukka ku liiso ate n'agenda mu bitundu by'ekyama aba ate asusseewo kati kano njala nsooke nkabategeeze bulungi nnyo maze ku social media kuno emyaka gigenda mu 5 nga nkola amawulire gempa bannayuganda agabawonyezza era bingi nnyo ebiganya okwapeninga mu Uganda nengamba nendeeta ne bannange bakole emirimu gyegimu nti nze mba siriiwo abantu tebali bafuna information lwakuba nti siriiwo nendeeta abantu n'abalala ne beereeta mu struggle okujja okukola ku lw'ensi yaabwe naye eriyo akabondo akeefunyiridde nga kali mu Bungereza kambala enkofiira za people power kefuna nti ka people power akalwanyisa buli muntu yenna ameruse ajja okulwanyisa ekigambo kye bayita Museveni njagala buli muntu omukulu ali kuno alina empeka emira era nga alaba enkyukakyuka bw'ogiraba njala kubuuzayo ekigambo kimu bwe tuddako essayidi eri
eyayo seriti bahabulwa tabaisura mutano wa karekeze ku bantu abamukolera kye tuyita blackmail propaganda nga balumba enchuka chuka balumba Kyagulanyi okumumba bulunako wali owuliddeyo omuntu wa NRM nga alumbye Pastor Bujingo nga awakanya byayogedde ku Kyagulanyi wali owuliddeyo omuntu wa NRM nga jalumba full figure ku bintu byayogedde ku Kyagulanyi wali owuliddeyo omuntu wa NRM nga jja alumba basajja mivule ku bintu byavumye Kyagulanyi wali owuliddeyo omuntu wa NRM nga jalumba TV ze Uganda zonna ezimalula Kyagulanyi senda bone ba presenter oba bonna ba political analyst aba NRM abamba Kyagulanyi wali wa NRM owakanya bye baba boogedde ku Kyagulanyi baba muvumye wali omulabyeyo tabangayo kubanga bakimanyi nti bo system gye bakozesa ya kuvunza na kukuba Kyagulanyi senta mu mujja kulayine atenga bukyandibadde naye weewuunye fe abantu bakera ku social media ne tujja ne tukuba mu 7 tukuba buli kimu n'enteekateeka ze ate mufeke nyini ne muvaamu bayita byenkyukakyuka ne bakuba information gye tuwa nti nkyamu si ntuufu ne bakuba ba presenters abenkyukakyuka nti bakyamu ne bavumira information gye tukola ne batandika okukola buli kazambi yenna n'okubalemesa sina kindi okutandika okusindika okutuwa ensimbi ba bloggers abamu batulumbe batuvume bakole kinekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti bwabanga ba NRM information gye bakuba Kyagulanyi ku macha n'olwegulo teri yaji challenge nga bonga ba NRM how dare you gwe yeyite enkyukakyuka nga sogedde ku linnya lyo sogedde ku platform yo sogedde ku byoyogera nzija nenkuba mu 7 nenkuba n'emirandira gye kuva wansi paka okuva ku mutwe mpaka wansi gwate no jano gandi information gye mpaka mu 7 nkyamu okolerani tuli mu kigula luji nkitandika mbagenge ndaba okalende okengende mu kigula luji oba okolerani bwe ngamba nti mu 7 yawo obutwanga kiri practical kirabikako mu Uganda abantu babadde obuto bagala bamala ogolo jagano gati obutate buli oba okolerani Sigamye nti Kyagulanyi yawo ngambi mu 7 n'akabinja kaka iso semwai ese bagawo butwa gwe novuga ngati obutwate buliyo oba okolerani bwe nvane ngati mu 7 yawamba abantu era abatalina safe house gwe novuga nti biliyo oba okolerani bwe ngamba nti walukolo tukuta Kyagulanyi senta munga naye kennyini akimanya akifuna information gwe novuga mbu byetogera tebiriyo oba okolerani era kikyobogezako kuzimba era nemba wa matuna wera ku media unajana ganti alumbi ya gandi embu simemu ka Kyagulanyi agenda ko Kyagulanyi butu leta video na video ezuwere zisuka mu 10 leta video mwagala nyo evidence nina video zisuka mu 10 kwata video gisalemu gisharinge ogitika ku social media platform nanja kuyaba ogisharinga in fact nja kuyaba ogisharinga no gisindikira omukulembeze nyo bagisindikira omukulembeze bagisindikira mukyala we ukitegera akabinja kano kalimo abantu bangi nnyo naye mbalabulo omundo gusembayo mulekera okwebuzabuza nga bafuka banaba mba mwali yasereza mu 7 muzirye muve ku bana abakola information mubya mu byabalema mutuze enkwintingiriza mu wansi kubanga tubategedde banga ddene nnyo mubuzabuza nga bafuka banaba nze njera kubuuza bwenzija ne ngati mu 7 mu kyamu gwe noga ndi mu 7 si mu kyamu nga tuli mu nkyuka kyo boyagala kyembuzo boyagala ki omuntu yenna nga wankyukakyuka nga ata defending mu 7 nga despising information gyetukuwa oyo gendo mwani following mu blocking kubanga ezo zetuyite embata zane tezina guidance those are called unguided missiles or missiles tebayina kibagenda twala gwanga nze mbuuza abantu bebamu tujja kuno ku machano logo ntuvuma ne tulumba ne tukulie ne tuvuma ne tu defending Robert Kyagulanyi sendamo ku machano logo buli amulumba njagala olete video ku kabinja akatulumba nga kulike yali defense ko Robert Kyagulanyi center mbuchenga batandika omuvuma njagala ombuli yali avudde twe tuyingira n'abantu beta na family member tubalumba tubatwaliramu naye bo baba vuma Robert Kyagulanyi center nga basirika babere basanyu fundi kati tubagambye nze bwade si project bwembanga mpa information ngekwata ku 7 akabinja ke konna gwe nogamba jempa si ntuufu oba okolerani bwembanga ngabi Kyagulanyi bagenda kutega kano nakando ko nze nenkyogera noga nti numbi beyogede si bitufunguli wanchuka chukuba okolerani bwemba temuyina information better shut up ebyokola mbive kufa balina information tujja gitambuza mukitegedde bulungi nnyo ebintu by'okutiisa okuddonga temwina byakukola mubiveeko kyekigula lugikyaliwo kati ngenda kitandika
fenne denyo bwe twagenda ko mu kyalo nga tumaze okulira ko mu kibuga ne batujja batwala mu kyalo tugenze mu Kigula Luggi ku kyalo ko kwaberanga ko omwami wa Kabaka era kwaberanga ko abasajja abakula abebiye mu buyonjo nga bajje ne balambula amaka agayina ka buyonjo agayina akatandaalo wepo n'okuba nti mulina omusiri gw'emmere mulina buli kimu nga inigeno bajja babayita ba supervisinga naye mu Buganda wadde bwaffe gye twakulira era nga nakati ebimu bikyaliyokko mu kyalo twabiranga n'emitendera mingi nnyo mwe twayitanga okukola obuyonjo lwaki mbawadde Ekigula Luggi kino ngenda kisijja mu kantu kano kayinza obutabanyumira mu matu nenjala mufune ekigambo kyembajjagala bategeeza ku bantu bano batufuukidde akayinja mu ngatto one tukimanyi bulungi nnyo nti ffenna akamugwanya tukeetaaga mu ngeri y'obwebendala ketuyita kabuyonjo naye era kabuyonjo eno gy'olaba bwetuuka netandika okucuuma oba okuwunya edda baatuwanga ebyokugikozesaako tugikendeeza okuwunya oba kubanga okugigema era twanyookezanga era kabuyonjo ebejjudde kiba kitegeeza nti egenda kuwunya so twabanga n'emitendera mingi mwe twayitanga okuyonja kabuyonjo kati mu struggle tubanga tuli mu struggle ne mubamu abantu batandise okuwunya amannyo okuwunya enkwawa n'ebigere ng'ate batandise okulemesa enkyukakyuka bempita kabuyonjo tuyina zikoomera ziggwemu mukko mubi n'okutambuza obusiri n'okutambuza obuvunyu kuba kati bali mu kutambuza buvunyu kati kabuyonjo zino twakoomeranga nkoomere okwewala okuwunya n'okutambuza obukyafu kati mwe basajja mu ne bakazi mmwe akabinja akali e Bungereza n'akamu akali e Kenya mbalabula nabagamba nja kudda mu gw'omuna we are approaching August nja kudda nga ndi mubi nnyo akabinja akali e Bungereza mbategeeza muli kabuyonjo ez'enkoma ezitandise okunyooka nga zivaamu obusiriŋŋanye tetwagala kuwulira bintu kubanga batusomesa engeri gye tuyinza okukwasaganyamu kabuyonjo ziba zitandise okuwunya muli kabuyonjo za nkoma mututawaanya tukola emirimu gyaffe mutuwunyirira bwe mbate mulina byakusooka byakukola mutubuulire kubanga tukooye bwe tuzimba gwe mukuba information gye tutadde mukuba mukoleraani njagala bagamba bwe mbate mukyasobola kukola mutubuulire sigamba tebyogola tubirina tetwagala bavuma naye mbategeeza mu Kigula Luggi kya leero nti ffe batuyigiriza nti kabuyonjo munnange ejjudde twagikoomeranga era tumala ogikoomera okuwunya ne kuggwawo katugenda bakoomera era ndagira buli muntu yenna asobola mutandika okukoomera kabuyonjo zino eziri e Bungereza ezeyita eza nupu naye nga nzeyita za nkyukakyuka naye nga ate zitandise otuwunyirira kabuyonjo ezisinga ziri Bungereza ne waliwo n'endala eziri ewo Nairobi ezeefuula nti zirina ebyezikola mwenna mbalaba ne kabuyonjo tunyookeza okowunya okuwunya kino kibategeeza mulekerawo okumanyiira n'okuwalampa ebyetabakwatako pata bakoze information nga si yo tayogedde ku gwe zipap asimwe bakoze information nga tayogedde ku linnya lyo era nga nebyayogedde tebikwata ku family bakugwe zipap kabere basaba nga akoze information nga tekwata ku gwe oba tekwata ku family zipap kabere katongole nga akoze information nga tekwata ku nyoko ku kitaawo ku kojja oba nga tekwata ku gwe kwata ku 7 zipap mulekaje ogere n'abala bangi nnyo bakola video kabere n'esimba gift nga akoze video nga tekwata ku family wa muganda nga zipap kubanga ayogera ku kintu kimu kyankyukakyuka nga akuba mu 7 so sigwe niyo munola omusajja omukulu alina akawalaata kubanga omanyi omuntu okubanga otakula nnyo omutwe nga toyina enviri zikuvudde ku kiba kitegeeza nti weebuuza nnyo nga amagezi gakuweddeko musajja najja ku video alina akawalaata mu myaka gye emikulu ajasobola alina essimu ya buyonjo alina Facebook account naye tasobola kujja kukola information negamba ngo akola analysis olina ajja n'atuula ayambadde anekande kayagala singa Robert Kyagulanyi Ssentamu ayambadde ebyo mbona ajja kuwa information nga ali mu kulumba bulumbi bantu mwetereze tubakoye bantu mmwe muve ku baana bakola information bwe temukyasobola kukola mutubuulire mbagambye waliwo wa NRM afulwa information nge ku Robert Kyagulanyi Ssentamu NRM ne waliwo wa NRM ajja n'afuma Robert Kyagulanyi Ssentamu NRM ne challenge nga byayogedde Museveni yasinga okukola propaganda n'ekibiina kye wali owuliddeyo ng'omuntu waabwe yenna akyalenga propaganda gwe bakola taliyo lwaki mmwe abeefuna temuli bankyukakyuka bali e Bungereza ne Kenya mukuwa information y'abaana gye bawa ng'ate kuba Museveni nga teboogedde kugwadde ku famire yo mulooza tuli basiru ate abasinga obungi mwena tulina information ebakwatako ne twakoowa entalo njagadde bbaga nakoowa entalo saagala mbagambako bugambi mwetereze mission yamu yali yakusula social media nga twakamala okulonda yonna mugijje omuntu asirike ne tugana okusirika kati wekibanga kyekibaluma kibaduguda mugende ku munyanya mwetugire ku munyanya ebisigadde ojja basanga yo kubanga tukoya akamanyiiro
gobo ina video nga nvuma Kyagulanyi oba nga nvuma Babi gireto giteeka ku mutimbagano bobo ina video nga mbika Ssaabasajja Kabaka gireto giteeka ku mutimbagano bobo ina video nga mbika Museveni gireto giteeke ku mutimbagano simple as that ojja kubumaza mamiima okitegera bobo ina video nga nne kyamu kyendakola mu struggle kireto giteekeko ojja kubumaza mamiima thani okubeera ku social media nti Lumumba yakola no asimu akola kino Pata akola kiri simanyi Masaba akola kiri simanyi Kotangola kiri Zete kintu kyayogera ne evidence ogiteekewo ensajja kutegeera naye propaganda okuddeyo kwasamirira ng'obugego bukalo buli ku mudaala nga bunyooka enswera takyakola. We are here to defeat and to expose Museveni, not attacking each other. Era nikyo kiba kisembayo buloga yenna wa national bwata kwogedde watadugedde ku gwe nga yogedde ku Museveni. Where did you get the pain? Omulumi obujja ludda nga boogera ku Museveni. Bwemba nga nkuba Museveni gwe obulumi obujjawa nti Museveni agaba bwota tebuliyo Kyagulanyi bamuteze omutego nti oyo alimba teguliyo anti mwagala afe ko mwagala ddafe naye mbalabula mugende mpola ffe kye tuzimbye okuteeka abaana bakyayogera ku social media kiri worth billions mwe kye mwazimba kyabalemerera nekiyiika kye tuzimbye okubeera ku media abaana okusigala ko bali kiri worth billions of money mwe kye mwazimba ku musenyu nekiyiika muleka abaana bakyali mu struggle basigale mu struggle bwemba mwali wamusirike mulekerawo okuchallenge information abaana gibawa ekigulu kinkikomeza okatugeza ku information yandeese era njala tegeeza mwenna instant sequent mwenna abantu b'Ebongereza bali Ebongereza nga bwe nzembalabula ku banks ez'enjawulo ezitandise okujja okubatuukako eyo bangambye nti Ebongereza era National Housing Finance Bank yazedde Ebongereza era ng'omukulu agiri mitambo ye Nathan William Mutenza Mbega kadogo wa Museveni yagireeta Ebongereza era nga baagala buli muntu yenna bafune datawo balyoke bategeere enfunayo n'ennyingiza so mwenna abantu abali Ebongereza n'abali Boston namwe National Housing Finance namwe yatuuse nga bakusaba copy of your passport, two passport photo size, basaba national identification, basaba passport of non-Ugandan, proof of residence, bank statement, driver's license or utility bills. So kati gwe omuntu ali Boston mu America, simanyi Sentinel, simanyi Equity Bank, simanyi Housing Finance temogeza ne mugula wa account. Uganda teri sente banka zonna zayavuwala bagala details za mwenda kumanya muyingiza mutya era mufulumya mutya so njagadde obategeeza nga obudde bukyali mwenda bali Bungereza teba muntu akubira esimu mugula wa account ejo mugenda mu restaurant simanyi mu church simanyi mu ki mwegendereze tubagula budde ku musajja gwaita Nathan William Mutenza ebbanga lira muganyo tegere yo musajja mubi alinga ng'ekire ekyenkuba ekiddugavu ng'ate kiriyo kiro tosobola kyawula na budde bwa kiro naye ng'ate byonna bisigala bibe kubanga ekibi kiba kibi kasita kijjira mu nzikiza kiba kibi so no bategeza mwenna abantu bali Bungereza n'abali Boston mu America mutegeere ebintu ebigenda maaso mu side eyo. All right, ndowooza kantandike ne mukulu ono Felix Kulaije ananga no kasoke ngende wano ndowooza njala mutegeere bulungi nnyo mwenna abantu bana Uganda tubagamba ati abantu bano basa face nga batandise okuvaayo balaga true colors ne muganyo tegeera bebayita akabinja kano akabatuusi batandise okwejjayo kati go wenna nga okozesa Equity Bank kino njala kikulaga waliwo kye bayita Equity Mobile ngoba okozesa mobile money banking what mukimanyi nti bana abasajja ku details zaabwe Oluganda baalujjako kuliko nnimi endala ziizino yiyo awasokolingiddwa ngenda basomera ennimi eziriwo kiwasoma kiti transaction on the go send money to your own or other equity accounts other bank locally international mobile money to your prepaid or credit cards, pay with Equity, pay your bills, pay your goods, pay any pesa till buy airtime, save people's business to your list of the favorite, quick and easy access, sign in with fingerprint or facial recognition, change the app to your referral languages. We support English, French, Kinyarwanda, and Chinese language strictly.
eye Equity Bank nabagamba nyinyi umanyi bulungi nnyo ye Janet mukitegedde bulungi nnyo Oluganda teruliko nkabasomedde ko nanga bekali kako Oluganda teruliko ennimi eziriko kuliko Oluzungu Olufalansa Ekinyarwanda Ekiswahili n'Oluchina bano n'okuli obuuza ekigambo Omuganda kimunyiiza kati mwe namba gamba mwe muddeyo mwewunze nze tebinkwatako mbagambye awo tuvuddeyo tugenze ku nsonga kati mukulu akatusokere diversions zino diversions one njara musala buntu bulo botek social media platforms ekisokera ddala social media mu Uganda efukidde mu 7 ekizibu ne TV station radio station tezikyalina katali wadde okulangako abantu bagenzi bazibuukako era abakozi ku TV ne radio basanga obuzibu okutegeeza abantu information eyaabwe ey'ekijega gye badde babawa abantu bagenda ku social media platforms okufuna information so diversions nyingi ezigenda mu maaso ku social media naye njala tegeeza muganda wange Lususu lwa Kimenke AAK Allion Skill wonna wooli njagala ulize bulungi nnyo muganda wange Clever J olwali tusibi muntu ku social media nga waliwo diversion egenda mu maaso etya mwonna mukire bulungi nnyo batimbye nti muganda affe Joseph Mayanja mulwadde nnyo yeetaaga essaala ekintu kino kibaddemu NBS kibaddemu Bokedde kibaddemu Sebuyo Olugambo Gravity Omutuju Mzee Mayanja ne mukyala Mayanja nga bakozesa Bokedde ne NTV okuyisa amawulire ago mumanyi lwaki bakikoze ekisokera ddala Museveni ekintu kimulemi okujja ku media okujja Allion Skin ku media kuba Allion Skin abafuukidde ekizibu Lususu lwa Kimenke abafuukidde ekizibu kati ate nga Lususu lwa Kimenke alina omuntu omulala gwajja yali yagwa gwe bayita Clever J ono Clever J Allion Skin yamusituddamu jeyo kati nga bakutte media okuva mu Uganda abadde akutta amawulire aze Dubai akutta amawulire kati nga media yonna eri suffocated by Allion Skin ne Clever J na buli kimu kati bagamba tukoze tutyo okujjawo ekintu kino mayi baleta diversion after diversion kati diversion gye balese ku machaji njagala obaga mutegere bulungi nnyo wano njala soka bategeeza mwenna mukulu Joseph Mayanja Chameleone simulwadde no it is a big no omuntu omulwadde ye mukulu we gwe bayita Amfre Mayanja ye mulwadde so bino byonna byadde ku social media n'amawulire ge bataddeko gonna ga bulimba Mayanja Joseph Chameleone simulwadde omuntu omulwadde ye mukulu waabwe Amfre Mayanja olwokuba nti mwebazanya diversion musobola zira baffe tuzirabera ntuganda kino kikyamu one omuntu nga mulwadde kuba sigwe gusoose muganda afuyo okulwala alwanje emirundi mingi nnyo wakiba kiti mu crucial moment eno ate nga bakiwadde airplay okulwanyisa Allion Skin ne banne olw'ensonga tebakitegedde nti media tekyagala kuwuliriza one lwaki kijidde mu mukutu gw'omuntu eyayisizaamu eddoboozi nga Gravity Omutuju nga badde awala na Chameleone ebbanga lyonna kati yafunye ate crucial moment nga alina ekivulu nga naku z'omwezi bbiri omwezi ogwa Sebutemba kubanga badde balina kye baagala okuzanyaawo bajjewo amawulire ga Allion Skin kati njala bategeeza Joseph Mayanja si mulwadde omulwadde ye mukulu waabwe gwe bayita Amfre Mayanja ye mulwadde so si Jose Chameleone olw'ensonga nti ebintu bingi ebitambula ku social media naye nga ate mukimanyi bulungi nnyo nti ffe twajja kubabuusa mu buli kimu kati mubba mwagala kukakasa ebifaananyi batadde ku social media byonna bikadde ne kino kyekya Amfre Mayanja ndoza mulaba ng'ali ku kitanda ku peji yennyini ng'abeeyogerera nti muki mulwadde yali agenda kutambula n'afuna obuzibu ku peji yennyini eya Amfre Mayanja ekifaananyi ekira kye babalaze ekifaananyi kye babalaze kya maama yali ne Chameleone mu Uganda nga bakola ki bamusikaninga ekyo nayo kikadde kati na kino kyekya Amfre Mayanja bamukolako kati mwenna mumanyi amagulu ga Chameleone gana amagulu manene aga Chameleone tegamutuusa mwaka gujja gana amagulu manene nyini go omulamu muntu munene sikusiga Chameleone so mukitegedde bulungi nnyo nti badde bazannya omuzannyo mu media okuba nti bakyusa amawulire reason being badde balina kye baagala okuzannya wano wenjagala okubakwatira ekisooka bonna ba celebrities mu Uganda baagala Chameleone wankubadde alina ebizibu bye bwe genda ocekinge ku platform zaabwe zonna aba kuliko aposting za Jose Chameleone nti quick recovery no ekyo ekisooka ekyokubiri bwe mba nga ndwadde oba Chameleone alwadde ani asobola okujja okutegeeza media nti Chameleone mulwadde one abeera mukyala we Daniela talina kye yapostings
2 Palaso tanachi ya postings ya Muganda mulwadde oba Wizo tanachi ya postings naye it was a connection between state and media okugatta embooze ne baletamu Gravity yakumidde Kamili namwetondera olwokuba nti Gravity ayina ekivulu inaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa Septemba era omulwadde kenyini mbu yagenze nawandika nti bannange tugete supporting Muganda ffe inaku z'omwezi bbiri Septemba okirenge nti bade bagase omutimba bagase omutimba gano okukwata abantu bujiga nti tebategera tutegera bulungi nnyo mukulu so njira bategeeza bukedde bino byataddeyo bino mwefe tugera na information wono bino bukedde byataddeyo linda ko wano ffe twagala bwa information nga tulina n'obujulizi wano bibino wano Dr. Jose Kamili agenda mu America okweta okumatikira gamutawuni aba Makasi Mayanja eno bradi kiba mukubidira ali kondiri ngembera esinonyi ngekirowozebwa nti yalongoseddwa Gravity mutujja kwene Kamili kusene mukyala we okumalisa bya gamante empera sinonje era nti Kamili bradi muyinga yetagasala zawuli mu Uganda bradi era Kamili yetagasala na tumusabiri kizo gambe gwanga lisabire Kamili nemikwano jene buli omu na wali basabire Dr. Jose Kamili kuba bulwadde nakugenda mukubira ngali ngagenda mu operation yadeta nayiga bagenda mu operating gamantu bayogedde ku bintu bingi ate sino kumetondera kwebi yamukola era ni namusonyiwa namutegeeza media ze Uganda kale atutugenda ku lwawo njagala bategeeza embozi tegimujigendera ko diversion ono Gravity n'ekituvudu kyengera ku z'omwezi 2 Septemba kyagala okupromotinga oluba kuba ali ne skill bagala mujjako ne clever je ku kuchi ku media ekyo twagala tukubuzabuza abantu mbaga posting balaze bulungi nnyo eya Muganda wa Kamili Anfre Mayanja yimulwadde Sosani Sosi Kamili nti mulwadde no baba ila version ndaba sobola ogireta n'ekyabukedde Gravity omutujju byonna gwe no gendo tune ku platform za superstars bi Uganda banatekuli wadda mugende kuikiri cover no era no gwada wala ne myaka yonna yagembo ayogere nako na yeyogere naye brain za monka otuvudde wamma kati njala tugende kumukulu kati mukulu freaks klaije conspiracy ze bino betu bagamba nti NRM yekyasanze propaganda era nga Sabaganda bafumwe nabali Bungereza nabali Kenya mugezeeko nnyo okutaba okulamba uli n'okusoma politics mutambule mulabe nga watambula then mukole information bwe mbate musobola kufuna social information mugoberera ni social media net TV na moli mu Uganda mujja kufuna mu content gumukozesa dani okulumba bannammwe tutandise tutya omukulu Eric Mwesigo mwamulaba eyajja ne bamukwata ne bamucha pass state n'ave ne efuya kyabula nyamocheza naye Felix Kulaije yayogera bigambo bingi nnyo njagala soka kukola mu akantu kano nina kyenneebozi omanyize nabagamba nti bwe mbanga ali wandali ngenda kuyita ku lutindo entindo nyinza okulaba entindo nga 3 nempita kuno olusemba yeeno kati nakano njala soka kuyita ku lutindo luno olusembayo luno ndio kembawo information one omuvubuka ono yavayo naga nti Kyagulanyi alina drones yibiri ludda osagala batawanya bibino wano Tibuvuddeko twakolaga eggulu lya muna NUP Eric Mwesigwa omutuuze w'Ekazo Central eyavaayo n'alumiriza ab'ebyokwerinda okumuwa ne bamutulugunya nga bakozesa paasi gye bamwokya mu kifuba wamu n'okumukwagula omubiri nga bakozesa ebisi ebyenjawulo nga bansibye wano nga tosalaba mu naye nga jasoose omufiringa nti omuntu akubuuza ali awo naye nga bakusibye enjegere nebagamba namusitira bwereere zina musango Java bagamba ojja tugamba nebagamba mukebera essimu yange bino byonna biromboogera pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kitebe ky'ekibiina Kamwokya nebagamba gwe ne pulezidenti wo mwena byemupulaninga okukola njagala kanguya yategeeza nti ekibiina kya NUP kibasaba nziro ku nsonga za Eric Mwesigwa ddembe lya buli munnayuganda okufuna obwenkanya kati bw'aba yatulugunyizibwa ne bayita abakuuma ddembe kinabudde muwabula aggulewo omusango oluddawa mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kayina obuyinza awo sigenda mulwisaawo eno video mpanvu kati wuuno wandajja n'amala ne yeefuula wuuyo abamuseetinga
Okay, ladies and gentlemen, please. I apologize for the delay. Bano lutuuse Eric Mwesigwa natandika okwogera keri banda mawulire era ne yeegana bye yayogera nga bwe byokwerinda bwe bamutulugunya bw'atyo n'alumiriza ekibiina ki NUP nti kyamutulugunya okusobola okuvumaganya gavumenti. Pasi muzirabi? Kulajja tuziraba. Mulaba waneeno twapanga ekintu kino. Eyantuukira bamuyita King Zali. King Zali abeera ku gadi ya kibanda. Yeah. Akolanga bodyguard wa Bobi Wine. Nandukiramu ekintu kyonna nga bwe kindi siba ngakola bwe nego tofaayo togenda wuli ya pain yonna. So bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiswe bakukuba no banga tosawa wuli ya pain yonna. Ne bakola ebakukoze ne bakutokyali ne bakuswaje bakusudde bamala okusula ne bakujja ne befula nti government ekusudde ne bakutwala mu ddwaliro lyonna ne bakuwa treatment biki byonna mwala ba media ne badde bitambula. So kuba nti ndi waneeno madde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa milioni 5. Ne baita bapa ya nemitwali akakadde sakafuna mu NUP ebya ddala bino byenjogera. So manja kujja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyo alina tocha alina byatusiddwako. Yes. That's why bamulaba nga ndi wano ndikogera njagala mbagambe so nga bwe badde yonna yabadde etambula. Nti bino byatusibwako si government si yabintusaako. Byakolebwa kibiina kya NUP. Mwesigwa alumiriza NUP okugula drone eziwamba abantu kyokka ne beekwasa gavumenti nti ekikola. Yes. Nti ne NUP ina drone yaayo. Bwemanya nti kaddu omanyikiddwa oliwo NUP bagamba kaddu milioni zino 5 soko ziteeke waka netugenda kuwa milioni emirala. Kaddu totumalira budde kati wano wenjagala okumaliramu eggobe mu kibya bumuwulidde engeri gyalukamu olukweraga NUP yamuwamba biki olw'okuba nti yabadde ku National TV eya gavumenti n'ayogera ebigambo ng'ate alumba gavumenti mu ngeri ow'emu endala nga nze gye bagendamu ebintu mu ngeri endala ono naye yabadde akulyetinga yadde ayagala kulyetinga diversion naye ng'ate nabaga Museveni asobola okwekuba omusumaali mu kigere ng'asiikinga attention ya media naye nga yalina kyabala. Kati Eric Mwesigwa ono okujja ku TV ogamba nti bakama abaabya nti bamuwadde ssente buli kimu era nazzayo statement n'agamba nti gavumenti yamutulugunya yabadde abalaka ki. Kati nze ngamba eno yabadde part of the diversion okudivertinga amawuli n'okudivertinga buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga ng'alina kyabala kuba sijjaga nti yabyogedde kuba TV Sanyuka TV eya NRM tesobola kukkiriza muntu kujja nga le presenter agize kubuuza kibuuzo nga kigenda kuba government. It is impossible, tekisoboka. Sanyuka TV ya NRM ya New Vision tesobola kuleeta muntu ne presenter n'abuuza ekibuuzo nga kigenda kuba government. It is impossible, tekisoboka. Ulira Oli Mwesigwa after nga musubiza sente buli kimu tebabimuwadde kati omanyi bano bazanyo ulira Kigambo awo njagala okubuuliza NRM yakwocha oba abantu ba government bakufuna mu drone ne bakuwamba ne bakwocha nojja mu NUP noyogera amazima ne bamala ne bakubuzaabuza ne bakusuubiza ebintu bye batatuukiriza. Government eyantusaba obuvune bwenina busigenda kweyanga mu bulamu era balina bye bansuubiza kyosigenda kino balina bye bansuubiza okumpa bye batanaba kumpa. Bansubiza okumpa maka ne batanaba kumpa. Bansubiza okumpa emmotoka gye batanaba kumpa. Kati obeerawo. Banaawo ndi mu mikono gyabwe be bansuza be bandiisa be banywesa. Naye sigenda kunga nazo kwogera because nze ni muntu ng'okulivinga life n'omukyala n'abaana. Sigenda beerawo nga bandabira abalenzi nga mukyala. Ndi musajja yetaaga okukola emirimu egyayo ng'omuntu. Nakusobola okukola omwana nge n'alwala Madam Ozi nsobola okukola gefa biro crops omwana nge yalwadde measles yena ku mubiri. Yalina ekimu tebaso olaba so kulemera okujjanjaba omwana wange nekwata sente zajjanjaba omwana bajja kumpa drone so ne ngamba nedda nga bino batemena bakutuukawo kankulaga efane madamu bamubuuzizza kati gavumenti ebimpangako yansuubiza ennyumba n'ensuubiza ssente babimpangako oli nambuuza kati osulawa nti be bansuza be bandiisa be bandabirira era ndi mu mikono gyabwe. Kati wembagambira nti badde bamuleese akulyetingewo ekiboozibozi ng'alinga yabya gavumenti naye nga baagala kigende vayo kikwata amawulire ebyo mbagamba mulina okwetegereza nnyo diversion. Kati mukulu Eric Mwesigwa
tuli bantu bakulu ate kati naku zino twasoma media Museveni twamusoma propaganda ne blackmail kati munnange bwobanga zeno byogera nga badde katego kakufuula nti bikigende viral ate ffe tufune sympathy gyoli bambi mukama bakuseko okusigwa kw'abalwadde mukama akuwumuza mirembe kubanga wandibanga bolidda uno ku media kuyinza okumumukisa lyo yinza okubanga omaze okwesasula bakusasudde era ngo yinza obutaddamu kulabika ekyo kyonki kubuulidde kubanga kati ekibayita okweyiwa amanda mu mbugo bakikozesezza nga abakulaga nti baagala bakukapturinga amawulire mu kifule diversion naye ffe nga bategeera it wasn't a coincidence presenter okubuuza ekibuuzo kino it wasn't a coincidence gw'okuddamu anseeyo ng'olinga ya gavumenti sebo awusiba tebabanja eyo script kyebakuwandiikidde empandiikire naye nga olwamaze okwesasula buli kimu kiweddeyo mukama akuwumuza mirembe tulisinkana mu ggulu kubanga ffenna lyekkundi otegedde njagadde balaga diversion bagezaako creating olwaleero ku social media na buli kimu nze mukitegedde bulungi nnyo waliwo n'akatambi akatambula kole omwana nane Pretty Nicole mbosima yeyambula akoze ka sex tape nabagamba nti ebyo byonna biri stage managed kati byava teyakega ina gasikake neyamutusako mutawane tebamutadde after ng'ekibozi kiganye okukwata kyagana okukwata nekigenda baga nti omwana bamateeka bugeri bamutwale musibi mbalaga engeri stage gyesobola okukolamu ekyo n'ekiteekawo ne babuzaabuza ku mawulire ne bateeka bye baagala ndowooza kati mutegedde bulungi nnyo baga ndabisa amaaso aga abiri ono omwe bamuleese okugera ebigambo bino okudivertinga ate amawulire balowooze nti akuba state naye ng'ate ekyo kye yakoze kwe tuyiwa okwoyiwa amanda mu mbugo weesasudde kyawedde teri agenda kukuwa ssente ogambya nti bakusuza bakunywesa era oli mu bbo kale ate bwozza okwabya ku tv eyaabwe eyasanyuka tv ekyo tekisoboka naawe ate mukulu webereremu awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala alright ensonga endala tetunagenda ku information kikino ekirabo kyakikutte wano Kansulyanti President atuuse nkulamusizaako ssebo w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kansulyanti oli bulungi gyebalako gy'otuusaako engalo ebbanga ddene mbadde ku social media naddala nokuno bwenyi bw'ekitabo nga nkutegeeza ensonga ezigenda mu maaso wakati w'obubinja obubadde obukadde nnyo nga bulina n'envi mu byobufuzi bya Uganda nti munnange balengera abavubuka abato abalina potential babeera bidda nga kizibu gye bali orange kuba nti bo be balina seniority mu byobufuzi ne batamanya nti ate ensonga ekyusa maaso nga n'envuba ekyusa butyo akabenja kenze kusomesaako naddala abantu basibuke Masaka eyo bonna bantu bavundu jjo begendereze nnyo munnange era ndowooza byonna bimbizeko bwe badde obiraba twali tuli awo nga zireese omusajja ono bamuyita Mukaaku eyava Bungereza naye ng'afunye paundi 5 nandaweya 2 nga n'omukazi amulemesezza kuba ono yatuuka n'okwagalako ku mukaamu ne yali amusuza mu nju n'addukayo emisinde n'ajja mu Uganda atalina adde ennyumba mu Uganda osulaku ekyalo bakiyita busitokisi gy'osula olamuza ne boda osula mu 3 bedroom house gy'opangisa nga ne landlord akubanja ssente gwe munna byabufuzi atabeera nkuwadde ku LC1 wadde LC2 wadde LC3 ku level kwoli fere tugenda kugendako nnyo wabula nze olwano njagala kujjako mukono ndoza nja kujjako engalo ku Friday after tomorrow nja kujjako engalo nga na information gyendeese njera kutegeeza mukulu Mukaako level gimulowooza byobufuzi yavaawo oyo blackmail propaganda yavaawo we think about the nation we don't think about ourselves or our families we think beyond kubanga tulowooleza nnyo eggwanga okusinga okulowooza ku nfuna yaffe omaze byobufuzi emyaka almost 30 tozimbanga nnyumba n'ogenda ku kyebungereza tewakulema eyali akusuziza mu nnyumba n'oyagala mukazi we n'oleka nga mufunisiza n'olubuto n'odduka wakomola ne paundi 5 Kyagulanyi azze akuyisizza otandise okwogera ebigambo bitakwatagana tukumanyi bulungi nnyo ekyo jjubbe naye njala kutegeeza ekigambo kimu nti mukulu genda mpola ebigambo bino mwogera babyogera dda tubimanyi bulungi nnyo omanyi ffe ekinyiiza nnyo kwe kusanga akana kalina iPhone gwe ng'olina akamapeesa ekyo kisobola okunyiiza omuntu omukunaga nti ono omwana omutaata akyali akwata te iPhone 14 nga nze nina kamapeesa kati bano abasajja abakulu Kyagulanyi alina iPhone 6 alina iPhone 14 Pro Max oba alina Samsung Galaxy Fold 4 oba 5 bano balina kamapeesa kati ekyo kiba bawuli obusunga watuddeko omwana afuna ate Samsung Galaxy Fold 4 oba iPhone 14 Max Pro kati kibanyiiza kati bakulu ensi kukola si kuleekaana emyaka olina mingi olinga enfuduza emmengo ne politically you are dormant nkiddamu emyaka olina mingi olinga enfuduza emmengo but politically you are dormant bw'oba tofuganko ku LC1 tofuganko ku LC2 wadde LC3
nengo ganti oli politically mature ona nagirulinga nga abatise empafu ezokya mu kamwa tosobola kwogera statement ng'etegereka. That is what we call the senseless mature man atasobola kuloleza beyond his family nga n'abane family tosobola girabira kuba kitegeeza tuyina buwongo mukulu. Nze ngenda ku handlinga over kuwayiswa mufumbira kulwokutaano after nga nkubaliza ku handlinga over kuwayiswa mufumbira yajjo ku handlinga kubanga wayiswa mufumbira mwe abasobola fe tubalabisa bulabisa mufumbira abasobola kubanga mwali mubaddeko mwenna ne mutambula mwenna era bamanyi endowooza mwenze bamanyi nnyo n'essaagala nnyo ate kuba budde nga wali asobola bahandolinge kubanza ebyokuhandolinga nna bingi nnyo ate manyi ne wayiswa ayina ebyokukola bingi nnyo ayinza obutafuna budde bukuddamu ne ku Friday ngenda kuhandolinga n'akabinja kammwe tutegere bulungi nnyo kubanga information njina saagala kuwa budde nenjala kugamba nti ogenda tambula ku media ng'oyogera about Robert Kyagulanyi Ssentamu his weaknesses biki njala kubuuza gwe emyaka enkaga plus gy'olina kiki kye wali otaddewo ekinyenya mu 700 munyenyako akakowekowe bwat kiki wali okoze toorganizingako wadde demonstration ya family yo toorganizingako wadde demonstration eya mikwano gyo toorganizingako wadde demonstration y'ekyalo kebere ya parish kebere ya sub county kebere ya county kebere ya district kebere ya Uganda to organizing angako. So when you talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu that he lacks experience, he lacks capability, what can you manage as a man? If you can't manage your family, you can't manage yourself, you are blameless, politically dormant or important. Nemo basajja mwesimero acho muloza muri musajja gwe ekisokera ddala kirabika obwongo bwo tebugattana lubuto lwo. Olubuto olukulinga nti omuyakasasiro weetaaga ogenda ofuna empeke za deworming omire empeke za deworming dino ojja funa olubuto olujja kuddamu okulokalagana n'omutwe kuba kati olubuto lulimu enfaana nnyingi nnyo tosobola connectinga lubuto luno na muto kutegeera bulungi ensi weetambwe muba mukyalowoleza kufuna bu handouts than a big picture of the country. Mulina obuzibu nera mu basajja ba DP blocker wasooka mu DP nova mu DP nokola DP blocker nova mu ndogera mu simanyi woko tuwaka ogenze mu FDC ovudde mu FDC ozemu people power ovudde people ozemu nubo munuko bakugobyeyo kati oli nampa wengwa oli nganga omukka gwomu ovulo kanzu kubange kanzu wansi ebeera open kusobola ndekate we no jozungu lingo omukka gwomu ovulo kubanga ovulo nsibe vero wagulumbulago nga nsibe wansi mbigiri nga nsibe kato jozunga buzuzu oli muli owunyira muli mu basajja musa nokuba akabazi ku mutone buva mu Uganda nganda bigisimu fungize mutukoyeza nnyo musajja omukulu omuto mwetolovu gokulinganga sweet bomb wabule bikuvamu byonna bya Joshua ate nga ne Joshua ategeera kubanga lwe bigyo byatasobola kwera binango kuwandika amanya ge political abagamanya nemu abasajja abakulu mutumazeko ebizibu gofunidde nnugu ku mwana omuto yakajja mu politics emyaka 5 omazemu myaka 3 omusanza alina kyakivinze gwe tosobola dde okubyogerako wabula otambula onanagirako TV bakuleese kubanga osobola okwambala amakazi osobola okugenda wa dobbi n'akuwa essuuti n'oyambala gwe ku lwokutaano ngenda kukwatako njagadde kugamba genda mpola tukulaba naawe sigenda kuba njagadde kuyitira mu folder wansi mbayitemuko katono tulyoke tugende bulungi nnyo mu information katutandise video saa mmeka saa 2:53 tutandise information entuufu yandeese aya kansubira nti Mathias Mpuuga Nsamba atuuse bulungi nnyo mukulu mmanyi oli Bungereza simanyi oba ensi yategere nti oli Bungereza accountability yaleese obuzibu omukulu ono njala tegeeza eggwanga omukulu ono kansokeroza kano mwenna muna bannankyukakyuka bagala enkyukakyuka omukulu ono Mathias Mpuuga Nsamba gwe bayita leader of opposition esaazi ne twogera lemu eggwanga lya Bungereza gye yagenze okulyako musimbi ne kabiite we era kati nga mutaka mu Bungereza era yagenze okuba nti asinkana omukolo gwabaddeyo ogwadde ogw'okutikkira omu ku kabinja kaabwe akabanyampi abeekwese tebalwe bamanyi byobufuzi era nga bamutikidde simanyi busosodoti namubagambako gaayo oyo kati omukulu ono bifunga tannagenda abadde ayina okulaga accountability ku ssente ze bamuwa nga leader of opposition okulaga ensaasaanya kwe kubanga abadde atambula eggwanga lyonna Masaka, Luweero, Kampala, Mpigi, Wawa nga agenda akuba enkungaana ez'enjawulo naye nga bava mu meeting ezo ate basisinkana bakola meeting ezaabwe ez'ekyama
bwe bajolekera Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okumukubamu bituli ku bintu ebisinga obungi naye ekyo si ekikulu mwegendereze nnyo omukulu oyo ne munnooli Ssemujju Nganda kubanga kabinja ka mukyala Anita Amongi balina mission nene nnyo naye ffe tetugenda kwogera bintu bingi nnyo kubanga bano baagala Anita Amongi bapromoting bebenga political figures mu Kampala nga basooka okwogerwako bateeke ettoomi n'okuteeka ekigere ekisembayo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kyovula nti omukulu bamuwa nnyo okwogera mu parliamenti oli owa FDC ate ono ye bamu olukusa agenda nakali akantu komukwata gye bali bamukwatidde kaali kapange bulungi nnyo kubanga politics mu batamumanyi munnabyabufuzi asobola okwokya enjuye asobola okufuna sympathy okuva mu public munnabyabufuzi asobola okubira poliisi nga bateeseza bamukwate bamuteekeyo afune public sympathy era kati nakino kye baakola nti baali bamukutte kumbe baali batambula kukola akuŋŋaana kulaga accountability biki batambula kesaawa zino amukulu ono era lero tuyamututte Bungereza kwe kulaga ekimu kugenda okulaba ku nsaasaanya n'okuwumbulamu okutambuzaako kabiyite we nenga mumbuuza ebifa ku baana tasobola kunnyonnyola ensonga nti bo balina ebintu bakola n'okukuuma ebyama byabwe kati omukulu ono yadde atuuse Bungereza tali mu Uganda uno uyo uyo ali Bungereza kambongere ka video akalla mayenza agange entambula na uyo nga tusa ku mikolo gyabwe ola obwama buyitiŋŋana kati awo tetugenda kulwawo tugenda kugenda mangu okubategeeza biki bigenda mu maaso mu ggwanga alright kati tugenze ku nsonga endala tugenda kulwawo twagala genda ku nsonga endala mangu nnyo tulyoke tugende bwe tulina okuba nga tugenda mangu olw'ensonga nti ebyokukola tulina bingi nnyo ndowooza kansooka episode akano mu bwangu mwenna bannayuganda bali mu Uganda kembadde ndabidde akantu ko endagaluse nayo bagiresenga diversion endagaluse kyo tuyita DNA mu Luzungu bagita DNA mu Luganda bagita endagaluse abasinga obungi abamanyi byafaayo endagaluse twagikoleranga mu buwangwa n'ennono okumanya omwana si wange oba wange ate edda endagaluse eno abazadde bakimanyanga nti abaana bano abamu si bange naye n'abakuza olw'okukuma ekitiibwa kye ekyamukyala we n'eky'abaana bennyini baganda bono babazadde Lwaki ennaku zino bwe tuli mu kano akabinja k'abaana abasajja abali mu kabano oba abatuusa bagula okusaanyawo obuwangwa n'ennono n'okukyankalanya ensi ekyankalane famire zitandika okwetamamu n'okwetta kuba waliwo ekigendero ekituufu ekiri mu kintu kino nze njala bagamba bati ekintu kino kyagenze vayiro naye nga mission ekirimu mbega temugimanyi one baagala abantu batandika okwekolamu omulimu gw'okwawukana mu famire zaabwe zaawukane mu ango mwekirengerera bulijjo okukola DNA ekibadde expensive nga kiri mitwalo 7 ku 6 era nga kitiisa nnyo abantu okuspendinga ssente ezo golooza lwaki baakisisa okuva ku mitwalo 7 ne kigenda ku mitwalo 25 kiki kyabadde ekibesi babadde bapromotinga kiki ani yataddemu ani yakijje ku ssente njagala saagala osooka owakane ku kyekugamba tufimanyi mu Uganda nti wabeerawo omuwendo nti kati gwa namba plate bagitadde ku mitwalo 7 tosobola kuŋŋa nti emmotoka zayitiridde obungi ate namba plate zidda ku mitwalo 2 it is impossible tekisoboka DNA test zibadde ku mitwalo 7.65 ekitono ennyo waki zazze ku mitwalo 25 era lwaki zazze mu kiseera kino nga tukimanyi nti baagala kukyankalanya famire zitemaŋŋane abantu baawukane kino nga kisobola okuvamu muyinza okulanga musaaga nekivaamu scientific genocide gye mutamanyi osanga omukazi yassa omusajja oba omusajja yassa omukazi olw'ekintu kiba promoting omanyi Museveni abateera omupiira mu box
either okukuba mbire oba okukuba mu katimba kino kyange n'endowooza yange Museveni akutera omupiira awo either okukuba mbire oba okukuba mu katimba kati ekintu ky'endagaluso kino ekya DNA edda ffe DNA ezaakolebwanga mu kwalula abaana oba nekimanya nti abaana si bange olw'okuba nti mukazi wange sisobola kwasa byamabye n'abaana sisobola baswaza nesobola kweswaza n'ensirikira ekyama ky'abaana ne mbakuuza era bategeera nti nze kitaabwe ne babaagadde basobola okumanya kitaabwe bannyabwe n'abagamba nekisigala nga tukuumye ekyama ne kati ani yakitaddemu omuli kituuka okubanga 1 kifuuse ensasage ku social media ku TV ku radio 2 lwaki baakisaze ku mitwalo 7 ne kijja ku mitwalo 25 ani oyo yakitaddemu omukko ogwo eyo ndowooza yange eyo assumption yange nebuuza kubanze ngoberera nnyo engeri Museveni gy'amanaging amawulire n'okugakyusa eyo byange assumption yange oba analysis yange ngikolanga nze sigambye nti yo oba ya mawulire oba ya muntu yena ngikolanga nze okusinziira ng'enjengolamu diversions za Museveni bwazikola nkugambye mu history waffe obuwangwa n'erino n'abaganda n'abannayuganda bonna edda okujjanga abaana batali baffe twabagirangamu mu kwalula twabagiranga mu kwetegerera wakati w'omukyala n'omwami kasita omukyala abaliga ebweru omwami n'atisereka omwami olumu bakumanga ekyamaga nti kale abaana katubakuze era abantu bakulanga bangi nnyo bakula mu famire zitali zaabwe ne bakuuma ekima kya famire njala kubuuza gwe lwaki bajjajjaffe bawangala nnyo mu bufumbo okusinga ffe ngoza bajjajjaffe bali tebala bizibu bino bali babiri banene babisirikira ffe lwaki essaawa zino twefuula nnyo twagala nnyo okutegeera n'okubeera n'obusungu obungi goza kiki nze gonatiridde kwe kuba kyavudde ku mitwalo 7 nekijja ku mitwalo 25 that was my big question as to why kyage atenga TV radio zichipikamu nnyo tugende ku DNA babatera omupiira mu box ne mwekuba golo ne mukubibwe kati babatedde omupiira mu box ekyo kisobola okuvira mu scientific genocide omukazi natta omusajja oba omusajja natta omukazi mugenda okera mu kitunga bafudde batunga 10 abantu bafudde bati Tianti ono baadde webuzibu omwana siwa musajja simanyi omukazi yategedde nti mukaba gana mutegeera n'alyawo omusajja over kati mwine bitu mutala mu ange nze bintu biramu ange endala nnyo so mukigende empola mwenna basajja n'abakazi ng'okimanyi nti wabaliga n'ozaala omwana taliwo tula ne bbawo mwogere oba omusajja tula n'omukazi omwogere mukole enkola y'abajjajjaffe okweyambula si ekikulu kyakutegeera kuba waliwo ensonga lwaki ebintu byapeninga ate njala bategeeza omwana gw'okuzizza wadde siwo n'omukuza bulungi nnyo ate abeera nnyo wa mugaso n'okusinga abaana abo bewezadde mu ntumbe kubanga bayinza okuba nga bazonna wazaala nkolya ng'ate ono ataliwo yagenda n'okuyamba okusinga abantu abo so mwetegereza ekintu kya DNA ekyo kiragana gikisimbuka mujja kufuna amakulu gaakyo amatuufu awo nawo nfudde osirwawo alright kati era ngenzeeko wano ku bantu bano aba federation buno bakanjera bwa abayimbi abatannamanya kiri babega wa federation 1 muna bakulembeza ba federation njala babya ekulira mugana ali musuuza ne Shiba Kalungi mwagala sente ngabe nabagamba uli ekigendera si kya kukuza music oba kya corporate mu ba individual mwagala sente era nga mwagala zijja wasali musale era buli kimu akiteekayo which is okay naye mugenda tude ekintu kino mu kihandling oyo over naye nga nakino kankibagambe nga ngenda okola information mutandika okulaba abayimbi abamu nga badduse nga bavudde mu Uganda tegaba amawulire byange bintu byogera mbaddamu abayimbi abamu bali locating okudde Bulaya tegaba amawulire nkiddamu ekyo kikonye nti abayimbi abamu bembadde mmanyi tibamanyi batandika okulira locating okufuluma eggwanga temugafuula amawulire ate kigenda nti diversion no abamu bajja kutegeera ng'obudde bugenzi ngere bategeera ng'obudde bugenzi naye nga kino kibage mujja kisala muli kaza ka video kano abayimbi abamu gye kinaggwera nga badduse mu ggwanga bali locatinze either mu America mu Canada mu Europe oba ne mu nsi za Africa nga bali locatinze tebasobola kudda waka nga bwe kiri mba celebrities e Kampala batandise okudduka naye ng'ekibaddusa biri 1 ebyenfuna bikyamu 2 ebyokwerinda mu ggwanga si birungi anabamu batya okwogera ebintu ebituufu boogera bikyamu kati bwe kimusukkako alina sooka kwagala kufuluma kubanga buli muntu yena Museveni gwalaba mwekengera so nga ngenda okugenda onjagadde bategeeza nti bwe mutandika okulaba ibe abamu nga badduse temulowooza nti badduse waliwo ekitabagoba waliwo ekibagoba tugenze maaso
aba federation mwabadde 40 ba members bamwe ndinaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omusanvu mwabadde mwagenzeke kollo ku crime intelligence unit ekulibwa omukulu Christopher Serunjoji Damolira nchiddamu aba federation mwenna mwabadde abayimbi bakumana ngokulidwa Shiba ne Kenzo mwasinkanye omukulu Christopher Serunjoji Damolira owa crime intelligence ekololo kiki ekyabatutteyo 1 nabagamba state tesobola kuwa sente from nowhere nga temaze kukolako kyetuyita profile mwenna bali mu federation ya Kenzo bagenda bakolako profile era nga nkimanyi gye mwagenze kuwa Serunjoji Damolira Christopher already ye feze soka eya profile gye mwakoze mwino genda ku semwa bajja ko profile mwino genda ku ISO baino bajja ko profile mwino genda ku ESO bagenda bajja ko profile zino zezirwa bagenda kubuza amanyego agabazadde bo gyobera ba family members zo income ne expenditure buli kimwe kikwetolodde bantu kibolina bakwetole buli cyumba kitegeere bakiteke mu file ya bakiteke wali kyokubiri bwe male ekyo information bagenda jiga balambi bitongole byokwerinda byonna bamale baje handling wa Salimu Sale aberenga buyimbi yenna bayina profile yo buli kimwe kikwatako kati engyo nga chuwedde mwe musuubira ati Salimu Sale agenda bwa billion za 3 no bagenda bwa ko portion eso kigenda kubera billions wakati wanya ku 5 ezo okusinza kusosezana bagenda bako portion ya bilioni nyaku 5 teri sente ndaje bagenda bongera na yes sente ezo bagenda ziba mugenda kuba mwesibye amagulu n'ebigere okuperforming ewantu oyina kumala kufuna lukusa okufuluma eggwanga oyina kumala kufuna lukusa okubaka ekintu kyonna kyeweekolera olina okumala okufuna olukusa ekyo bayita profiling nga bajja basaviering bajja kubateeka ku surveillance kati gwe mwana mulenzi atannagenda ku mitendera gisembayo okusaba binyike mu nsuwa ng'obudde bukyali zo sente bagenda kutaako biliyoni wakati wa 4 ku 5 bano babadde ekoola okungenda ku z'omwezi 3 ya babadde wali waddamulira naye nga kati bagenda kuddako balina ogenda ku semwa balina ogenda ku ESO balina ogenda ku ISO okubanga bakolako surveillance nenga nkitegere bagenda bwa ku between 4 to 5 billion Ugandan shillings nenga zino zo zigenda kuba zibawa olw'ensonga nti bagenda bateka ku bukwakulizo wa manga akasoka teri muyimbi ali mu federation eyo akirizibwa kwogera kintu kyonna kikwatagana bya bufuzi teri muyimbi mu federation eyo akiriza wadde okwesimbawo kubwa chairman LC1 LC2 oba okudda waggulu bagenda bateekako envumbo v'omwange politically nga temusobola kukola kintu kyonna ekyo kyo mukisuubire mu ndagaano zebakolako essaawa zino ze zimu ku bintu ebiri mu bintu byemutategeera okusiza ku sosezi zange kati mugenda kwesibako envumbo nga n'okufuna ebyo kiyinza okuba buliro kiyinza obabeerera ekizibu mwe mukukwata bukwasa kuba mwagala ssente the main hidden agenda y'abantu bandira bakulembera federation bo targetinga sente ze bagala ofuna ebisigadde byonna buli omujja mujja kirabako ng'obudde bubagenzeeko kino kibategeezezza era mujja kisanga video mujja gisalayo zisagala balwisa awo nvuddewo tugenze ku nsonga endala nga bwe nzija mbagamba nti enyumba ya sitaani ereetera okukwata omuliro mba kitegeeza nyumba ya sitaani mugimanyi bulungi nnyo essaazi bwe tuwogerera njagala buli munagadde naye wenkyukakyuka gy'oli ng'oyagala change mbajjukiza ng'oli mu East Africa ng'oli mu Africa as well nabategeezaako omusajja gwe bayita Frank Buliira essaawa zino akyali mu Kenya eyo yo muntu omu kuba monitoringa bannayuganda bonna bagala enkyukakyuka nga mukozesa engeri Museveni gye yakozesa mwegendereze nnyo omuvubuka oyo gy'ali naye njagala bategeeza kigenda mu maaso mulina okubeera mwenna abaagala enkyukakyuka mulina okumanya ebintu bino wammanga akabinja k'abano
abaaka bano bw'abatuusi abakulembera Yoseri tebaagala kutabuyinza by all means. Yensonga lwaki badeployinza amagye okwetoola Kampala mukono wa Kiso n'ebitundu ebyo amagye bagatutte batandise ogasaasaanya. Nga batuga nti akasirikiro kalwanya eminya balina kye bapulaninga kinene naye Museveni kutogeza n'okuba bomu mu Kampala Ntebe wa Kiso. Wiki eno yonna osibye otambuza amagye simanyi mututte embwa mu Kampala ziwunyiriza bomu ekyo tuyita premeditated statement oba premeditated games zo setting okulaga abantu nti obadde omanyi kigenda kujja naye kyakuyiseeko ne kigwawo. Akola asetting ekintu n'akibalaga nti kigenda ku asetting ekiro nga kigenda kubeerawo ate n'akulaga nga akinoonyerezaako kiziyiza naye ng'ate agenda kikola kati kyali mu kukola. Togeza n'okuba bomu mu Kampala wa Kiso Entebbe oba ebitundu bire bya Buganda n'oga nti abatujju bakulumbi kuba kyekigendererwa kyo no. Genda ozikube ku malalo ga nnyoko baaga akitawa simple as that. Ate kamba buulire ebiro byerabirwa simu musooso kubeera mu mbeera bwetyo mujja gibera mu bulungi. Kati njala soka batege na badina bakante gana mawole sagala gago gogerako ne kangogerako katono nnyo leero mu nyumba ya Sitani wetwogerera Sitani kennyini omukulu Sitani Yoseri Tibahabiro tapasana utano waka lisi yaleta mzezedde yayina ekizibu ekintu kino alabika kikowadda era bw'owulira ebigo byayogera ebimu ng'ali mu meeting ezo ng'ekintu kimukeese ekintu kino aba ayagala kita naye gwakirekera yaani isokera ddala obubondo buli buna ne buli kabondo kalina amagye gaako era bw'omuwulira essaawa yonna nga waliwo ezivuze omanye nti kyebapulaninga kinaatera okugguka. 1 okwewamba kiri mu pipeline y'amaanyi nnyo kye tuyita kudita ekyo tekinnavaawo. Okwewamba tekunnavaawo naye okwewamba baagala kukola ki mu kwewamba. Lindako ndukuviire ku ntono. Omukulu n'omulaba omukulu omulaba ye Robert Mao. Robert Mao oyo kati mu programu yaabwe ey'okwewamba singa beewamba baagala beefule nti obuyinza baagala buddiza ba civilian naye nga civilian waabwe ye Robert Mao. Kati ono baamugambye kabadde asiriikiridde addemu aveeyo atandike okutambula okwetoola eggwanga lyonna ng'agenda alina emboozi z'anyumya era mu bintu by'agenda okukola ng'ayogerako n'abantu okuba bakakkamu ku mbeera y'ebyobufuzi eri mu Uganda era nga bakugamba nti bagenda Robert Mao homecoming on 22nd of July 2023 Kaunda Grounds gulu gy'agenda okusookera. Kati yono kati balowooza ffe tetutegeera ono in case waliwo kudita ng'abantu bagenda tetwagala munnamagye ono gwe basobola okuleetanga pulezidenti waabwe kubanga tebasobola kuwa Muganda aba tebasobola kuwa Kyagulanyi buyinza omuntu yenna ono omuntu oyo gwe beesiga gwe baagala okwe. Kati okutambula ka Mao it's not a coincidence bino ebintu mbibagamba naye njagala mbitegeere nti video zino zijja kuvaayo oluvannyuma nga nze neetuuliddeeyo bandi mu kibira kyange ndi amatungulu mumujja bijjayo. Kati ono mukulu Robert Mao gwe baletanga danger subs in case bantu bali zisitinga tetwagala musirikale yenna baleta Robert Mao era kyekigenda omutambuza nga ayogera emboozi y'ebyobufuzi ng'agezaako okugamba abantu nti nze wendi buli kimu kyonna tunyana kuba talina kyagamba abantu so mukitegere bulungi nnyo nti is part of that mission so ku dita bwenaba nga weri tugenze maaso. Kati Janet Kebabazi maama Njovu Enterprises aina amagye ne mundu ezize wakakabya kalyawo. Albert Rwabogo omutunzi w'ebiwolo musezi aina amagye ne mundu n'obubinja bwe ne kalyawo. Ono Muhozi Bia Muhozi Laga omwengo gusogolebwa ate ne gunywebwa ate gukuba teguliiko wadde ddekende Muhozi Laga naye alina amagye agage alina abasirikale mukimanyi bulungi nnyo. Muhozi Bia akuba bana kuliwa n'endusu n'akuliwa Windows we Muhozi Laga naye alina akabinja akake ate omwenge yegwanya teguliiko wadde ddekende then Yoseri naye alina akabinja ke. Kati buno obubinja buli buna
ne waliyo n'obubinja obulala bwekwese nabaga bagenda ku retiringa bajjenuza basinga obungi by this year batandise okuba retiringa mpolampola naye with the mission era ne agreements ze baba bateerako emikono nga bali bakola ki bagenda okuwumula so kino kyonna mukitegeere nti waliwo ensonga ezigenda mu maaso bulungi mu ggwanga era muzeetegereze bulungi nnyo so tulina okubeera very careful nnyo era mu nkola y'emu singa mubadde beegendereza nnyo in case of eneku dita Ssaabasajja Kabaka wona ne mwene w'Omutebi owookubiri n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu mulina okubeera abeegendereze nnyo kubanga mmwe main target abasobola okulemesa Kabano group oba abasobola okulemesa Tusi Dynasty okuba nti kuba kati eri mu state of gye bayita Kwagamaya bali mu state of Kwagamaya gye balimu so ekyo mukitegedde nakyo nkivudde kunyinza ku nsonga endala mwenna abakozesa oluguudo lw'e Masaka oba olukuva e Kampala okudda e Masaka mbulamusizzaako bannabuddu bannakyotera kugendera ddala mpaka Rwanda kansumeti muli bulungi mujje baliko gye mutuusaako engalo munnange ndiwo babikira nti oluguudo lwammwe olwo mwali mulusuubira okuba nti lugenda kukolebwa bulungi nnyo luddibwewo era emmotoka enene ziyiteko naye njala kabatema namwanduka eyatema abasika okiyatema omusika n'abooluganda abakola emikono mu lumbe kiyinza obbabeerera ekizibu emmotoka ezeetisse okuddamu okuyita mu kitundu kya Katongo olwo olw'ensonga Yoseeri ensimbi zimu etakuza mu mugongo yagezezzaako okufuna ensimbi okuva mu banka gye bayita Chinese Communication Bank yamugambye tetusobola kuwa nsimbi ndala kuba nezotwakuwa zonna tozizzanga so sente zewasabye ez'okukola bridge y'e Katonga n'okukola part of oluguudo tetuzina tetugenda zikuwa Yoseeri n'anyiiga n'akuba emmeeza Katonda bagiraagayiwe era mbategeeza nti mwenna abasuubira nti muyinza okuddamu okuyisa emmotoka ennene ku luguudo lw'e Masaka naddala ku bridge y'e Katonga kiyinza okuba ekizibu kubanga Yoseeri ensimbi ziyasabye bamuwaako olw'oluguudo olwo banka ya China yaganya ozimuwa era munyiivu nnyo bya nsusso ate nga n'ebintu bingi nnyo project zitandise okutuula wansi wadde mulaba yeekazaakaza bulungi nnyo naye alina ebizibu bingi nnyo financially so yensonga lwaki omukulu oyo munyiivu nnyo ku nsimbi nti China Communication Bank yamumye ssente ezigenda kukola oluguudo olwo mu ngeri yonna esoboka so tajja kufuna ssente ezo mukitegere bulungi nnyo nti tazirina Ninde katono all right omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mwenna bannayuganda nze omanyi waliwo ntudde ka fomu eggulama nga mawaggali n'olwaliro nzize ate programu nziyizeemu Yoseeri kansubire nti kwoli Mathias Mpuga Nsamba kwoli Mukaako kwoli n'abantu abalala bonna aba DP Block kansubire nti kwemuli Wasajja Peter Mayiga kansubire nti kwoli Saalonga Mulengejja nkubye programu zange mwe zonna neziyiwa ku ttaka kati ne programu wadde mulizasobola gitegeera njala tegeeza eggwanga lyonna nti gye bujjawo katono mwatitandika okuwulira ekibooziboozi nti Abaganda bagenda bawa federal nkiddamu gye bujjawo katono mugenda tandika okuwulira ekibooziboozi nti Abaganda oba Buganda bagenda giwa federal era ng'ekibooziboozi kino kigenda kutundibwa basajja bemayi bonna abali mu DP n'abamu ng'agamba bali mu opposition n'abali emmengo nga bajja batandika okutunda ekibooziboozi ekyo naye nga kiina ekigendererwa Museveni agenda bakookoonyaako bukookoonya tesasobola kuwa federal naye kino ekigendererwa kyakyo bagezaako nnyo okunoonya we basitula abantu abalala Abaganda bayite ku Kyagulanyi ne projects nnyingi nnyo gamba nga Mayiga bwe yayita Mwanyi Terimba ekyaganya okukwatayo naleta programu nagenda mu America nagenda e Bungereza ziganya okukwatayo kati kino kyembagamba temunnakiwulirako wantu wonna
sente zaafulumye Museveni yazitadde emikono n'amanya gensomye kugambye empuuga mwali Wasanya Kaloli mwali kuliko abasajja ba DP Bloko n'aba DP n'abali mu national platform abamu ng'ekibozibozi ekyo bagenda tandika okitunda full details za video eyo ngenda zirita ku Lwokutaano. Who are they? How much have they received? How are they going to promote that project of federal? Nayenga ekinyusa ekyekwese mu kintu kino kwe kugezaako okusikiriza b'Abaganda n'ekigambo federal kireeta omuzinzi ku bantu bano abalowooza nti bamanyi ebyobufuzi olwo kiteeke wansi Kyagulanyi. Kubanga Museveni akimemba Baganda baagala nnyo federal kati bamugezezzaako ebintu byonna omukuba bimulemye kati baagala kuleeta ekibozibozi kya federal kiyite mu zino zonna ebisajja ebiriwo olwo bakireeta kitandika okwogera mbw Abaganda tuveyo nga tusegambiza kyekyo yose federal genda omugambe Estere akakondeka ogenda omugambe Kalekyezi gye wabaziika. We are no longer interested in a federal system of governance until you go back to Rwanda with your family. We shall initiate federal system of governance after overthrowing your government. I'm here to inform you this. So, any project concerning federal system of governance in this current dictatorship regime, with your agents in the Mengo and in opposition, those masqueraders who think that they are politically well, it won't work right now. We are no longer interested in federal system of governance as we speak right now, because previously, during the constitutional review, the former Chief Justice, I think it was Dutch, he agreed with all Ugandans that the entire country was willing and was welcoming the federal system of governance. 97%. But everything remained in your hands. You refused to sign and to accept the request of Ugandans. So how dare you right now, with all your mouths in opposition, that you're proposing to bring federal system of governance again right now, with the hidden message, with the hidden information of putting Robert Kyagulanyi Ssentamu down so that you can hype your mouths in opposition and in Mengo. You think that in Baganda we are stupid. You are kidnapping Baganda, you are killing Baganda, you are chasing away from their land. So now and then you are bringing federal. Who is fooling you? You think we are stupid? We are not stupid. We are mature enough. We can differentiate between water and Coca-Cola. So tusobola okwawula mukulu toza tuli basiru nnyo zine embata zezane teziri emengo na zine ziri mu opposition zo nafe bagenda kuleeta embozi tutandika okujjambo sime tugenda kuuga no tutegeera bulungi nnyo federal mutwalire kitaawo omutwalire nnyo kone mukazi wo Janet Sosi wano Buganda federal gwe twetaaga ajja kudonga government yevuddewo namwe abasajja bakabalo project muveewo wano mu Buganda. We shall initiate federal nekatono federal go bakugamba nga Nodochi yakugamba mu constitutional review nti abantu bonna Uganda bagala federal 97% bakuwa report ngo inagisayininga bigende mu maaso n'Uganda kati sebo obulumi ojewo okwagala kusawo nojewa love mbogenda tuwa love hani agenda okwagala federal. We are not interested anymore. Twetaaga okwata obuyinza obwakuwa bana Uganda nga bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mudize with immediate effect, then we can accept, and time is due at your side. Time is going to reach when we are not negotiating with any of your family member. Time is soon coming when we can't negotiate. Ngamugenda kwatibwa in the same system with ya mateka, teri beiro, teri simai kote apiru, simanyi simi sijui koti masho, katuwata romo koti masho, kubakati mwachi, chonache mutadeo chetugendo kozi sabakuru. Nti yeba kute mukoti masho. Eno civilian ko tunayo babienko ko badde butungulu nakati isimanyo ne yagobye ko yamuli bale betutwalayo mwenna abali mu system oboli civilian mu koti masho ati bwo mwagiteekawo eno mu civilian ko tutwala bana babienko ko ababya kamiu simanyi yagano sasula rent yankubye oli yafunisizo olubuto simanyi sitegere tata walubuto mwe betutwala mu civilian ko bano wonna bali politically active ngambade mu system koti masho bamutulaze ekyokola teri beiro nga mu bitaddewo ewe tesimama public management order bill teri ku
katubasanga muri babiri mwenda bakabano group simanyi okubabiri kwata teka Luzira teri kuoza until further notice nawo maleke Luzira emyaka 3 ngato owoza buli muvanyuma myezi mukagozo mulundi gumu ate omulamuzi tumwa tutu nagende Japan nalya consumachi okitegete system je mukola je tugendo tambuddamu Public Order Management Bureau eritekiza bantu kuyimirira kutesa kubya ofuzi kugera kusonga yonna bwe tusenga mukabano group simanyani muvude musiku kwata Luzira mu mwaka oza mu mirundi echi buli court session wetu court hearing rutula jaji agenda obuoza atumwa trip ngagende Germany ngagende Berlin ngasoma Berlin wolo ngasoma myezi ebiri ngasoma wali history wa Berlin wolo ngasoma ngosokote myezi mira mukaga ogenda okudda ku hearing gatumusindise Kaluma Dam kugenda kulaba abadamu ekyakola kitugendo kyonna kyemutaddewo kitugendo okozesa bulungi nnyo kyonna kyemutaddewo teri kuwoza yes omulamuzi yatuso kuwoza taliwo ndi mulamuzi tumwedde trip yabwe ngagende Japan kulya ku nsomachi nganaye mukyulirako teri kuwoza okigere byonna yemutadde bitwagala bulungi nnyo koti zine zaffe z'aba civilians ate ffe n'emisango kubalaga tugenda basobola emisango gino simayi watemye kuchapa kyange simayi wabita tutwala kwero si wanu tutekawo n'akakiika kakuba emboko bakubuuza tandika otambulenga omukiga wa wano nga tosobola kutambulanga mukiga mboko Luzira tugenda batewo system yenyi gye mweteerawo naye ate tugenda jamwe kwate tugenda kuddanga makoto tugenda ku kyalo kwennyini ensonga z'ettaka zonna zigwira ku kyama nazo si wanu nti ndiki simanyi niyo munyango n'oli omunyankole atutambula ng'omunyankole bikulema otandika okunda naagira mboko ogenda okuddamu okutambula mu layini ng'obudde bugenze ng'oli mu kkomera mu balonda mu kyango muyina ebibuno ebiddugavu mwasamira mulinga obugegete mbikka mannyo figa zibalinganga misawo za pamba eziyisemu enkuba tezitera ziri bwezityo entegera ya munguba muli banguba ku identifyinga nnyo muyina arrogance mulina amaalo muyina akamanyiiro muyina kawo mentality mukwata n'ente muzisa mu mbere y'abantu muli bangu nnyo baku identifying ekisookera ddala endowooza yammwe yakatuni. You are very easy to be identified in the public. Arrogance, mutegera mwosa buli kintu mwagala kitwala mulawona mwagala kutwala muli ego kutwala buli kimwazifu mugenda bietika kuga muli ba nzisime kati kiringa bono ganti amayinja mukire already mweru already kasasa tubatumula mukire amayinja tubatugala mukire so it is very easy to identify the Kabano group and the Batusi, the group of Museveni. It is very easy to identify you. Mugena mujukire Chekayunga. Ngatosobola kuyita kungala bya kabaka ngatosobola kulanyanga muganda bakutambulanga muganda oba kutambulanga ngatosobola bagamba yogera mu Fariso ngoza mu Fariso buzo okulayija lego mutoku mulingange ntomu yakalo mubuze kiba mukolera unaliwo wenyini bamugatambula ngo munyankole tabiso bamugatambula ngo muganda agabada bakuba kulayije emiggo yo bamukuba emiggo kulayije kungala bya kabaka waliro yete Yekayunga bakuba kulayije oyo mubuzo oyo be migoyo oyo kulema gatambula ngo muganda ngatasowaza mu Fariso kwata nyoko kwata kitambwe muli bangu bakulaba entegera ya moya mungu wa kyekisooka mwagala okubbeta mwerabisa nnyo mwagala nnyo buli kimu kyagala mweteekewola mulinga bujonjo manya akajonjo singa kali akajonjo kabera wano omuntu wasokula nti waliwo akajonjo kabera kati namwe mwerabisa nnyo mbeera we muti abantu abalala bonna bavuga emmotoka zirindo mwagala kuvuga mpenkoni n'atula muli n'azimba twatere embundu twavuga zimpenkoni twazimba zigurofa musula kolekolo wali ettaka ly'abajjajjammwe ne location zammwe tuzimanyi Muyenga Kololo Ntinda yonna tuba mayibulu buli nyumba jola bange esuka mu bukadde asatu okudda wa butobuuza ani asulamu abantu mbavu waziza we can identify the poor and the rich and we know the rich people they are the one working in the government. The rich people are the one driving those expensive cars. Rich people they are the one taking their kids to expensive schools. We can easily ambush those people netumanya tugenda bakwata tutya muli bangu ba identify wabula maneno okunya ku mazzi
mbagamba wana akantu wandikola ekintu okunywa omunonzika ng'oyambe muyambe ekkiriza otya mwavu wazizza bannayuganda ddala baganda kati omuganda omulabira ku bwavu omanyi oyo muganda mwavu wazizza abasoga you can even advance oti omusoga mwavu osobola okumanya nti oyo munyolo mwavu osobola okumanya nti oyo mutolo mwavu kati bano abasigadde na simanyi mu west batwatere embundu simanyi you can be easy to identify mutulumiza obwavu nakedeza tulemu okusasula school fees abaana batudde waka primary school we can identify abatambule mu zine basi z'amasomero simanyi we can identify nti mwana wa mugagga abali makedde basoma mwena tumaika 70% mwena bakaba no group basoma bafe balemeddwa okusoma kati you can identify anyone easily tusobola obategeera mukitegeera buli kyemukola kyonna it's another advantage to our side kubanga we can identify mutulumiza obwavu tukitegedde who are the people having money tubamanyi bulungi nnyo mutugobye mu maji we can identify bani abali maji mutugobye mu police we can identify who are those in police mutugobye mu office tekyali mirimu we can identify bani abakola mu office ezo ekisawe we can identify ni akirika ni akitudde konti ono yegundi abali upload abayine enyumba ziri experiment yo mwana wangu ni mutu yambye ko kubalule kibadde kijja kuba kinta police manya abakiga bagagga simanya abasoga bagagga nga kijja kuba kizimu yo to identify who is but now it's very easy to identify because now we are with the indigenous Ugandans were are very poor. And the big number of Ugandans, they are lotting in the prisons, so we can easily identify. Tosanga munyeronda mukomenatali yo. And it's very easy to identify what the gun, what uchimanye mundu muzigabira banammo. So, buli muntu tusanga ne mundu tobukula. Kwata nyo, kutuba manyi bulungi nnyo, mutu yambyeko bulungi nnyo. Kubanga original UPDF tebalina mundu, mwazi bajja kati abatambula ne mundu. Moina pistol muziteka mbi wato nomulanga azimbi esaidi alinganga ayina amakuddu bana basajja benyi balina n'amakudde osanga omusajja mukulu balina gana amanyu ganagatebika galinga ngomupiza tractor balina amatuga babangalla ebibuno biddugavu fesi zaabwe ensongolokofu enyindo mpavu ziriga balinga ntebeza gaali bawanvu bati balina amakudde kati tomula muno nga eno avudde musowolo okufena wansi alina hips alinga mukazi but amagulu gaabwe gali awo tegategereka gona galinga gakono galinga babasamba galinga gakono bwaba atambula nogo kabuno bwati so kyangu nnyo bategeera wane wotudde naye ngoyogera naye osobola otegeera nti no windows ayetaga windows update nabe bano mutegeera mangu nnyo bangu bakutegeera okitegeera abantu abatwatwala amataka g'abantu bategeera beebo era muli bangu nnyo bakutegeera nnyo mutuyambye nnyo danlo batabera nga mu system obota alesa balugwala bafana baganda bada bafana nga bona bafana tuli uniform kati mu mukitulaze ku level ati tutola nnyo bango bategeera so mutu yambyeko kitegeera mutu yambyeko magulu gabalinga omutego gw'enkwale abale muli emmere muzimba bigere kati nga Manjovu Enterprise oyina sene uzimba bigere olinganga obapikamu omukka tunulira muhozi yenna ali awo alinga ensawo ya pamba ayikadde na ddeeri ono enyiri bwatambula bwayimira bwati ono senkulu mandwa ono akulira akatusika akakulubu kaba bano oyo seriti bwayimira bwati okulu okumukutunudde eri mugundi kutunudde nambolo okula kutunudde no wa kiseka nayimira bwati nayambala ekkanzu nabanga bambaza za tanka sati yambalemu alinga nte bangu nnyo bakwa identify tumalira budde time ejja bulungi nnyo we can easily identify bulungi tujja kulata n'abazibe b'amaaso ne kasiru asologa na kusonka konti yo kasiru nga yogedde nti yo kyangu nnyo tujja kuleta abazibe b'amaaso ne bakasiru nasobola oku identify nga kagulu nagati yo kati mwe mutuyambe bulungi nnyo mutukoledde omulimu guno mweyawuddemu ne mweteeka waggulu mu bitiibwa musula mu guloofa abaana basomera mu Harvard basomera mu Manchester University basomera mu British Columbia University wane Kampala basomera mu Shimoni basomera mu Aga Khan mubaletera mu Penkodi famu omuntu yandibadde ne eka 2 ayina mayiro y'ettaka muyina ne mundu muyina obuyinza buli omuntu bamanyi bulungi kati kyangu nnyo kutere no problem tumutegedde tukola profile bulungi nnyo okitegeera kati
tujja kulona bakasiru bajja kutusobola tulagira kasiru asologa nti yo mutegeera tujja muri bangu nnyo temutumalira budde mukitegedde bulungi nnyo so mujja tuyambako mangu nnyo so kati wano soze kale kati mwenna aba boda eno message yammwe naddala balina boda mu Kampala Wakiso before nga sinagende eyo njala tegeeza mwenna abasiraamu eno message yammwe naddala bali ku Ntebe Road guno muzikiti gwe bagenda gusendawo then nzanye information yabachi yaba boda guno muzikiti guli ku Ntebe Road bagala gusaanyaawo mwewulireko bulungi. Omuzikiti guno gwa wano kubayita ababiri mbo bagutunda naye amagye gakedde wano baagala gumenya abamagye bagidde mu motoka eryawo basiraamu kyekizibu ekiri wano obudde buno wano kubayita ababiri wennyini wano obudde buno gano gakagwawo bagamba bagutunda amagye gakeddeyo mubazze baagala gumenya abasiraamu bo bali mu kukiwakanya guno gwennyini omuzikiti guno gwe mulaba wano bagutunda kati balesa abavubuka bagumenyewo lwe lutalo luliwo kati n'enkaayana eziri wano bagutunda balesa ab'amagye bona bali mu kukola ki bali mu kubeera nga bagerezaako okwerwanirira abamasheka bona bavuddeyo naye nga kibi nnyo okutunda omuzikiti bannaye omuzikiti tebandigutuuze basiraamu bagamba wadde amagye gaga so omuzikiti gw'okubayita babiri mwena abasiraamu bakubiriza essaawa zino mugende mukuuma omuzikiti gwammwe bano bebagenda bano balirako mentality bagenda kumenya omuzikiti kati byetubagende bano bangu bakwidentifyinga ate basiru bo tebajja basindika zino embaata zaane tezijja zikole effujjo oluvannyuma nnyini n'avaayo kati bye byangu nnyo byakutegeera kati kano ka message njagala kagende mwenna aba boda mumanyani ababbako boda zammwe nga temunamalayo looni muwulirize bulungi nnyo nga tonagula boda nakugibeeramu wuwuliriza bulungi nnyo eno message yammwe nkiddamu bw'obanga ovuga boda nga ya looni ng'oli Kampala mukono Wakiso mu Buganda ng'ovuga boda ya looni ng'oli boda man ayisaluti mwe bali kukola naye mulina kye mutamanyi ono muganda wammwe yabawadde information ku kibati ky'emmazo ebyange embizannya ng'obudde bulaba saagala babuzaabuza mutegere bulungi nnyo bwanga ovuga boda nga ya looni wuliriza bulungi nnyo Kichano kama wangu wasuze otya kasi bintu wasuze bulungi nange kano njagadde nkayiseewo kubanga ekituufu kiri nti tuli bakozi mu Uganda naye katuluma kakati ffe abamu tuvuga boda tetuvuga nga tulina ssente tuvuga boda za looni tica naye okimanyi nti tica piki nga mpya ng'ogiguze kashi buno budde piki ya $500 piki eya looni ya $1,900,000 $1,800,000 ogenda okukibala ngigwedde $10,000,000 piki pa $10,000,000 piki ezimalayo ddi jukira piki za looni bazikwata nemalako poliisi ebbanga mafuta ga bbeeyi ndibakusaba ssente ipapula simasitiika simakiki ebyo byonna byandibaddeawo tica naye okimanyi nti ffe tusaba buyambi bwonaffe ababoda avuga piki za looni osobola okuvuga piki ya looni okimanyi nti abagaba piki za looni wenyini ebitongole boda banja tugende bonna baani ate be bazibba omwana asobola okuvuga boda tica n'avuga boda omwaka ogusooka n'avuga n'atambuzaako n'emyezi mirala nga 6 n'atuka ekiseera nga bulayo emyezi 3 piki eggweyo tica piki eyo nebbibwa etwalibwa gwewunya ebitongole ebyo byennyini mwe mumpa ababbi kyokka bo bennyini
bamala okuba ku piki bakusiba bakwetera bakugamba jantukuwa epiki endala ne bakuwa piki endala naye neerinka obakuwa piki endala oba osasula 2 osasula 0 n'ezeri buli wiiki kitegeeza buli wiiki olina okuwa emitwalo 15 14 nga tekuliko byakanika kija mazima ddala tuba tukola amafuta gano ag'ebbeeyi oba tuba tetukola nze kinaano omukwano gwange yakajja piki 2 nga bazibba essaawa eno asasula piki 3 naye ng'avuga emu bagibba ebulayo kaseera kati neggweyo ne bajja ne bagibba tikya bino ebibiina bye tulimu banne Uganda etutamye gavumenti tukozesezza ensi sipeeya wa bbeeyi buli kimu kya bbeeyi aho bennyini bwe bagibba juka ebeera mu tracking bwe bagijjamu bwe banga ebbiddwa bubbi bwa piki eyo kano kawulirize piki nga bagibbye bubbi ng'agibbye si wa kampuni bamukwata omubbi naye kampuni webba bagamba bugambi jangu twogere tukuwe piki empya otusasule ovuga osasula piki 2 oba 3 banange tikya mutuyambe tulinanga batali mu Uganda tufa tuggwawo nange nsaba obubaka bwange buno obutuusizeeko ku basajja abagaba zero ne batutta piki za bbeeyi tikya obukadde 10 obuvugadde ku piki nga piki zaffe zisibako poliisi nemalayo olunaku lumugendo gijjayo nga bagibbyeko ebyuma bannange tuli mu mbeera nzibu naffe tusaba kuyambibwako tikya akanyu kange naffe otuyambye kubanga wano gwotera okuyamba buli omu yemuwulidde bigambo by'abanoonyi ba nsimbi naddala abakozesa obuwulunguta obw'amagulu abiri bwe muyita bodaboda omunayigere bwayita okada basajja batto bakera ku makya ne bagenda bafuna pikipiki eza looni okuzijja mu kampuni nga bazitaddemu n'obunoonyereza before we ziba ziri ze tuyita bu trackers naye akwawulidde ekitakambaga wakati w'epera netunalagamba nti omuntu bwabanga yagibbye bamu tracking ali bamufuna ne mukwata naye obanga kampuni yennyini yagikwata yeekubbye munnange okootakoota mugaalo munda olw'ensonga nti kali kandaga bifo oba kye tuyita tracker bakajjamu ne bakuyita bakuwe pikipiki endala n'obanga osasula pikipiki 2 ate ng'okozeseemu ekijja okukusiba mu bwavu ate naye bayinza ogikubbako n'okukomekkereza nga munnange obwavu obw'ensibo bw'olimu kale mwena abavuzi ba bodaboda okwetoola Buganda eyo sisitimu bwe bagireeta yakubaavuwaza n'ekikulu kiri nti buli muntu yessaawa yakukyusa buyinza mweberere muve mu kaaba okukaba kwakoma era bwe tubeera ku social media nga tuwa information n'olio kaabuyonjo ewunya ng'etandise okukola ki okuvaamu envunyu ewunyirira leeta essanja oteekeko ogikumeko ejja kuggwamu okuwunya so mbategeezezza aliwo kaabuyonjo emu eri Nairobi awaziringa Nairobi ziri 2 n'obulabu kaabuyonjo buli Bungereza bugamba buli ku nkyukakyuka nabo bawunya mbakumeko omuliro kubedda kaabuyonjo twaziyonjanga nga tuzikoomera obutawunya simanyi lwaki bwenzi yanepa information ngekuba mu 7 ate agamba nti alwanyisa mu 7 ate aga information gyempanfu oba bantu gye bawa infu oba okolera ani gwe nga bawayiza bakyagulanyisa nja mutovayo mu defendinga mbuuza nga nkomekkereza lwaki abakuba bakyagulanyisa entamu omuwayiriza buli kasasiro yenna temuboogerako ate fa abanwana entalo za Kyagulanyi ne tukuba ne mu 7 ate mujja ne mutulumba nga muwoza te ate muba mukolera ani so abantu abo mubategeeze tubamanyi bulungi nnyo babiri bali Nairobi awo Kenya abasigadde bali Bungereza kabinja kali Bungereza kalimu abanyampi bangi nnyo abooza nti bali mu nkyukakyuka naye tujja bambala mpola mu gw'omunaana nzija njagadde bategeeza mugende empola bwa information tujina yonna mukitegedde bulungi nenga kiri kyembaga information details za system 7 jagala okuteya federal weri program nesere za fumenezo mayimbi kubirawo nga tebinanya dibaga buli kimu kati ekyo kidibaze era kati bali kuno bekugabu simiti wayi ate musajja ebintu byogedde tujja byogera buli kimu nga kikite munna kiroza na kiteeka uti chupe tobias kale may God bless you stay safe munabanga nyo bana Uganda bulungi musiziro kulya katambi kano mutusinkane kuna ku rock 5 katunda bana basimi nenga buli omujo otambula wegendereze nnyo nadala ngo oli mu Uganda nkiddamu
Muna Uganda wonna wotambula ng'oli mu Kampala weegendereza nnyo. Omuzimu gw'obwiso gwa Museveni gwameza amayembe gwagala situka kuddamu kuba bantu. Mukama makomere. Mweraba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.